أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة البغي والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وابتلاه ربه في بداية النبوة بمدارات من كفر ودخر دار الأرقم فاستفى واستطر إلى أن أعز الله الإسلام بأبي بكر وعمر. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amatendo ga wachitiwa Allahu tabaraka wa taala atusoboza okubeera nga tukomawo eri programu yaffe gye twagulawo LMTV nga eri ku LMTV Uganda nga yakusomesa obusiraamu n'ensibuko yaabwo n'ensibuko y'ensi luberebere. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala akyatuwangaziza nga tulimu abo abaddu abakyali abalamu, era tumuwanjagira abeere nga atugonnomolako ebyengera bye byatugabiriranga bulijjo entakera nga we yatukubiriza mu Qur'ani n'atugamba nti wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ogerageranyamu ebyengera Allah byatukolera, mwana wattu omwana Adamu toyinza kuba nti obimalayo. Nabwe kityo ensonga yaffe kwe twakoma era kwe tugenda okubeera nga tutandikira, tubeere nga tugenda mu maaso ne programu yaffe, naye siremye kubeera nga neekubiriza eri mmwe nange okubeera nga tugondera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga tumutya, kubanga yabeera nga atukubiriza mu Qur'ani n'atugamba nti fabittaqwa kullu hablin yaqwa. Okutya Allah tabaraka wa taala buli nsonga omuddu gy'aba agenda okukwota ebeera nywevu, buli nsonga kwetambulira. Fabittaqwa fa innaha ahsan ma asraltum. Okutya Allah tabaraka wa taala buli kimu kyonna bye twagala okuba nti tulongoosa naffe otulongooserezebwa tulina kuba nti twekwata kutya Allahu tabaraka wa taala mu mbeera zonna ez'obulamu, mu mbeera zonna ze tuyitamu ez'emirimu, mu mbeera zonna yakanyigeetya ya bulamu bulungi butya. Olina kubeera nti mwana wattu twenywerera nnyo, oba tulina kubeera nti twenywereza nnyo okuba nti tutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Mu nsonga zino wammanga ze twali tukulembeza ensibuko y'ensiwa gye twatandikira na butya Allah tabaraka wa taala we yajja atonda ebitonde ebyenjawulo paka we tulutuuka ku mbeera gye tulimu olunaku olw'olwaleero. Allah tumwebaza okuba nti akyatwazisa obulamu, era tumwebaza okuba nti baganda baffe bakyafuddeyo nnyo okubeera nti banoonyereza ku busiraamu okuba nti babututuusaako n'okubeera nti bateekawo puroguramu eno. Embeera gye twakomako olubereberye puroguramu yaffe gye twatambula nayo olwaliro we tugenda okuba nti mwana wattu tujjumbiriza oba tugezaako okuba nti twongerako. Twalaba ebitonde Allah tabaraka wa taala bye yatonda mu kusooka, ne tujja ne tulaba ebiddiriŋŋana paka olwaliro we tutuuse okuba nti Allah tabaraka wa taala atonda ensi n'eggulu. Kyova olaba atukubiriza mu Qur'ani n'atugamba nti alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Mu surati An'am atugamba Allah tabaraka wa taala nti amatendo ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, alhamdulillah, amatendo ga wakitiibwa Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, yabeera nga atutondera ensi oba tutondera amagulu omusanvu n'ensi. Kubanga Allah tabaraka wa taala mu kutandika okutonda ensi n'amagulu omusanvu, mwana wattu embeera yaabyo byombiriri byali bikwatagana ng'era lufu olukwatagana wakati w'ensi n'amagulu. Allah tabaraka wa taala n'atonda ensi n'amagulu omusanvu n'agamba nti waja'ala fiha waja'ala adh-dhulumati wan-nur, n'abeera nga atuteeramu mu byo byombiriri ekizikiza n'ekitangaala. Kitegeeza obudde buziba era ne bukeera, olunaku ne lutambula ne luddamu ne luziba ne tuwummula, nga watugamba mu surati Nabai. Allah tabaraka wa taala atukubiriza n'atugamba nti yabeera nga atonda ensi n'eggulu, nga watugambye wano nti yabeera nga atonda ensi n'eggulu. N'atugamba mu Nabai n'atugamba nti oluvannyuma lwabyo obudde obw'emisana Allah n'abuteekawo nga bwakunoonyerezaamu maisha,
byabwa bulamu obwensi bwe tutambuza, kunoonyezaamu byakulya, kunoonyezaamu byakunywa, kunoonyezaamu bulamu, kunoonyezaamu nsimbi, n'ate n'afuula obudde obw'ekiro nga bwakuwummula. Kitegeeza omwana Adamu buli we buziba ekimuba ku bwonge ekisookera ddala nti kati buzibye kuwummula. Kyova olaba Allah tabaraka wa taala mu kutonda ensi n'amagulu n'abeera nga abigerekera obudde obwo okuba nti yentambula mwe tutambulira, era nga bye bikwasaganya embeera oba embala y'obulamu bwaffe mu mbala ey'emyaka, ey'essaawa, ey'emyezi, eya wiiki, tutambulira ku mbeera nti buzibye ne bukya. Yembeera Allah bw'atyo yabeera nga atonda ensi eno. N'abeera nga Allah atugamba mu Qur'an n'agamba nti inna rabbukumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyam. Allah tabaraka wa taala y'oyo omulezi waffe. Inna rabbakumulladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyam. Omulezi wammwe yoyo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala y'omulezi waffe. Kitegeeza embeera zonna ze tutambuliramu yabeera nga azikwasaganya mu mbeera zonna ez'obulamu mwe tutambulira. Kitegeeza nti kye bayita okubeera nti omuddu, kye bayita okubeera nti mulezi, kubanga atambulira mu mbeera ey'okubeera nti atumonitalinga we tutambulira, mu mbeera ey'obulamu, mu mbeera ey'ebyenfuna, mu mbeera ey'ebyokusoma, byonna mu mbeera yonna mwe tutambulira, mu mbeera zonna ze tutambulira mu bulamu buno obwensi. Allah yatulera. Oluvannyuma lw'okuba nti atuleze, y'ensonga lwaki yatutondera ensi n'amagulu okubeera nti atulera mu mbeera bw'etyo, n'atonnyesa enkuba okuva mu ggulu, tusobole okubeera nti mwana wattu tufunamu ebyokulya, tusobole okubeera nga tufunamu ebyokuyiga, n'abeera nga atuteerawo ensi n'agiteekako ettaka, ebeere ng'esobola okufulumya ebyokulya bye tuba tusimbye tusobole okufuna ekyokulya. Bw'atyo Allah tabaraka wa taala wakwasaganya, na bw'atyo bw'abeera nga atutondedde ensi eno era mu mbeera zonna. Naye oluvannyuma lw'okuba nti Allah yatonda ensi n'amagulu omusanvu, mwana wattu ebigambo byabeera nga byawukanamuko okusinziira kw'abamanyi, era okubeera nti bayawukanamu babeera nga babireeta mu mbeera ya bigambo bibiri. Naye ng'ekigambo eky'abamanyi kye beesembako ekisinga abasinga obungi, annaha ka ayyamina hadhihi, kubanga Allah okubeera nti atonda ensi n'amagulu omusanvu fi 6 ayyam, mu nnaku ziri omukaaga ze twogeddeko, abamanyi babeera nga baayawukana. Abamu bagamba nti ennaku ezo olunaku mu maaso g'owekitiibwa Allah luli myaka nga 15,000, luli myaka 5,000, abamu bagamba luli myaka 5. Naye Allah tabaraka wa taala ye abamanyi wano bo kye baayawukanamu, kuba Allah wallahu a'lam, Allah yasinga okubeera nti amanya ki ekiba kitambula mu maaso, ki ekiba kigenda mu maaso, ekituufu kye kiriwa. Naye abamanyi babeera nga bayawukanamu n'ebigambo bibiri. Faljumhur, abasinga obungi, abamanyi abasinga obungi omuli Ibn Jarir Tabari, omuli ne Ibn Kathir, omuli ne Imam Shafi'i, n'abasigadde Kathir Ibn Murra, n'abamanyi abasigadde babeera nga beegatta ku nsonga eno. Naddala Ibn Jarir Tabari uyabeera nga uyagiwandikako mu kitabo kye ekiyitibwa Tarikh Ibn Jarir, n'abeera nga atukubiriza n'atugamba nti abamanyi kye beesimbako ennaku zino omukaaga ka ayyamina hadhihi, ziringa ennaku zino oba olunaku mu maaso g'owekitiibwa Allah lulinga ennaku zino ezaffe we zitambula. Wallahu a'lam, Allah yasinga okubeera nti amanya kiri bwe kityo oba tekiri bwe kityo, kubanga idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah yewa aba asazeewo ensonga yonna agamba bugambi nti kibe ne kiba. Kati Allah tabaraka wa taala yamanya butya bwe yabeera nga atonda mu nnaku ezo ng'abamanyi we bagamba, oba mu nnaku nga zino ezaffe eza bulijjo bano we bagambye. Naye ne mubaamu abamanyi ate abayawukana ku nsonga eno omuli Ibn Abbas wa Ka'bi al-Ahbar, babeera nga bo bakikubiriza ne bagamba anna kulla yawmin minha, buli lunaku mwezi ennaku omukaaga Allah ze yatonderamu ensi, buli lunaku ka alfi sana, lulimu emyaka 1,000. Nti buli lunaku lulimu emyaka 1,000. Naye ng'ate bali abasigadde abasinga obungi bo bagamba naye Allah we yali atutondera ensi eno yagitonda nga woolaba mu nnaku zino ezaffe eza bulijjo, ennaku zitambula nga woolaba zino. Naye ng'ekisinga okubeera ku kyo ekituufu kyekigambo kya Ibn Jarir At-Tabari kyabeera nga asimbako essira mu kitabo kye kiyitibwa Tarikh Ibn Jarir, mwabeera nga agamba nti ka ayyamina hadhihi, ennaku ezo Allah mwe yatondera ensi n'amagulu omusanvu ng'ennaku zino ezaffe eza bulijjo mwe tutambulira. Era okutondebwa kw'ensi n'amagulu omusanvu oba Allah tabaraka wa taala okutandika okutonda, abamanyi era bakyawukanamu embeera mu bigambo
biringa bisatu naye nga abamanyi abakyawukanamu kisinziira ku bitabo bye balinga basoma mu biseera byabwe nga olaba nti ba ahli tawrat mwana wattu bo ba ahli tawrat basoma mu bitabo ne bagamba nti Allah we yatandikira okutonda ensi kubanga kiriko gye kyaviira ensi neggulu eno okubeera nti bitondebwa bagamba nti Allah otandika okutonda ensi n'amagulu gano omusanvu tabaraka wa taala yabeera nga atandika yaumul ahadi ba ahli tawrat bo kye bagamba nti ibtada Allahu khalqa samawati wal ard yaumil ahad ti Allah okutandika okutonda ensi n'amagulu omusanvu yatandika ku lunaku olw'Essande ba ahli injiri aba ahli tawrat oba abagoberera Tora eya Musa bo bagamba nti Allah yatandika okutonda ensi eno ku lunaku lwa Sande. Abagoberera Bayibuli oba ba ahli injiri bo bagamba nti omulezi waffe Allah tabaraka wa taala yatandika okutonda ensi yaumul ithnain, yatandika okutonda ensi olunaku lwali lwa Mande. Naye omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ez'enjawulo naddala hadithi yava ku Ibn Abbas radiyallahu anhu yabeera nga omubaka sallallahu alayhi wasallam atulambulira ensonga nabeera nga abiteekulula mu mbeera ezisinga okubeera ennungi era n'atugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nga Allah tabaraka wa taala yatandika okutonda ensi n'amagulu omusanvu yawm sabt lwali lunaku lwa mukaaga n'alyoka atandika okutonda ebiri mu nsi n'ebiri mu magulu omusanvu ng'amaze okuba nti atandise okutonda ebintu ensi n'amagulu ku lunaku olw'omukaaga. Era nabwe kityo Allah tabaraka wa taala kyatugamba mu Qur'an n'agamba nti huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati. Wekityo Allah tabaraka wa taala ye yatonda bye tukwasaganya bino ebiri mu magulu omusanvu n'ebitonde ebiri mu nsi byonna ebitonde ebirimu. Thumma stawa ila as-sama', Allah tabaraka wa taala n'atebenkera ila as-sama'. Bwe tugamba nti Allah yatebenkera tetutegeeza nti Allah yatebenkera mu magulu omusanvu wabula bal kitegeeza nti Allah yatebenkera fawqa as-sama', ali waggulu w'amagulu omusanvu. Oba ogenze otandise okuba nti onnyonnyola tawhidi okwawula Allah ali waggulu w'amagulu omusanvu so ali mu ggulu wabula ali waggulu w'eggulu. Allah watebenkera waggulu w'eggulu nga watugamba mu surati Taha n'agamba nti huwa alladhi yoyo wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yabeera nga atutonda n'atonda ebiri mu magulu omusanvu n'atonda n'ebiri mu nsi n'atonda n'ebiri wakati w'amagulu omusanvu ne wakati w'ensi ebitonde ebiriwaawo ffe betutalaba. Wama tahta thara, n'atonda n'ebyo ebiwangaalira mu ttaka wansi ffe oboolyawo bye tusobola okuba nti tumanyi n'ebyo bye tutamanyi. Era Allah n'atonda n'ebyo ebitonde ebiri mu mazzi. Kyova olaba Allah we yali atandika okutonda ensi eno yabeera nga atukubiriza alladhi ja'ala lakumul arda qarara. Allah tabaraka wa taala mu kutonda ensi yabeera nga Allah ensi eno agitonda n'agyawula ku ggulu nga we twatandise oba we twabadde tutandika netugamba nti Allah mu kutonda ensi yabeera nga ensi n'eggulu byali nga bikwataganye ng'era mukka ensi yali mukka n'eggulu nga mukka ebikwataganye. Allah n'abyawula nga watugamba mu surati Fussilat n'abeera nga Allah abyawula oluvannyuma lw'okubyawula n'abikoowoola n'abigamba nti ewange ensi n'amagulu ensi n'eggulu mubeere nga mujja mu bugonvu oba mu kkakibwa. Allah atugamba nti ne bigamba qaalata byo byombiriri ensi n'eggulu ne byogera ne bigamba munnaye tetuyinza kuba nti tulinda ggwe Allah ow'ekitiibwa Allah obeere nga otukakabukasa okujja gy'oli nabula ne bijja mu mbeera ez'okubeera nti bitoobolokose biraga nti bitonde bya wansi eggulu n'ensi nabyo byebimu ku bitonde by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Era bye bitonde ebibiri eby'emirundi ebiri bye yatonda omuwangaalira ebitonde ebisigadde byonna. Allah okutonda ensi oba okuba nti atutondera ettaka kubanga tukirabye nti gwali mukka yali dukhan ebyali wakati w'eggulu n'ensi nga byegasse gwali mukka. Allah n'abyawula omukka ogwo n'agukolamu ebire ebiwaniridde amazzi. Allah wamala okuba nti akola ebire ebiwaniridde amazzi n'ensi eno gaali mazzi ng'amaze okubyawula eggulu n'ensi kitegeeza amaze okwawula amazzi ag'emirundi ebiri.
ensena amazzi ge yaliko oba amazzi agali ku nsi, Allah tabaraka wa taala n'abeera nga atonda ebyuma. Allah wamala okutonda ebyuma n'abeera nga abiteeka wansi mu mazzi. Allah wamala okuteeka ebyuma wansi mu mazzi, Allah n'atonda omuliro, n'akwata omuliro n'atandika okuba nti gufumba ebyuma bino. Ebyuma gye byakomanga okuba nti bitambula wansi ng'ebbugumu libiyitamu, byatandika okuba nti bikubagana ne bifulumya ekyovu. Ekyovu ekyo ekyafuluma nga Ibn Kathiri watunyonyola mu tafsiri ye, ekyovu ekyafuluma Allah mwe yakola ettaka lye tutambulirako. Kyova olaba 75% ku nsi kuno mazzi ge gasingako obungi, ettaka lye lirinako pasenti entono. Lwaki? Kubanga ettaka lyava mu mazzi. Allah wamala okubeera nti abyawudde n'atandika okubeera nti atonda ebigenda okubeera nga biwangalira mu mazzi, nebigenda owangalira ku lukalu, bigenda owangalira wansi w'ettaka, n'ebigenda owangalira mu magulu omusanvu. Allah n'atonda bamalayika, n'atonda amajinni, n'atonda abaana Adamu, n'atonda n'ebitonde ebisigadde, paka Allah tabaraka wa taala we yatuuka ku nsonga gye yatonda nga mwana wattu gye tujja okuba nti tutambulirako ddala nga we tutandikidde, oba nga we tugenda otutandikira. Ebbanga lyonna bwe bulamu bw'omwana Adamu. Bulijjo kye tunoonya okuba nti tusikayo kwe kuba nti obulamu bw'omwana Adamu bwatandikirawa. Twalaba Allah engeri gye yatondamu amajini ne bye gakola, twabiyitako mu bufunze kuba kino kye kyali eky'omulamwa kyetwali twagalamu okuba nti tutuukako. Allah wamala okubeera nti abitonda byonna, atandika okutonda Adamu alayhi salatu wassalam oluvannyuma lw'amajini okubeera nti gajeema. Era Allah waatandika okutonda Adamu alayhi salatu wassalam yabeera nga akuŋŋaanya bamalayika be, n'abeera nga abakuŋŋaanya nga Allah waatugamba mu Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah yabakoowoola n'abagamba nti munnange ngenda tonda ku duniya, ngenda tonderako omusigire, omusika agenda okubeera nti addirira ebitonde ebyaliko ebyonoonyi bye najjako. inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ddima. Bamalayika beewuunya, Allah ogenda kuddamu otonda ekitonde okiteeke ku nsi nga ye watonda amajini ne gabeera ku nsi nga gayiwa omusayi, era ogenda okutonda ekitonde nekyo era kibeere ku nsi kyonoone, kiyiwe omusayi, kittiŋŋane n'ebitonde ebisigadde, kittiŋŋane ne bantu banne baakyo. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ddima. Allah bamalayika bamala okuba nti bamugamba ebigambo ebyo, Allah n'abagamba nti inni a'lamu ma la ta'lamun. Nze mmanyi mmwe bye mutamanyi, nze mmanyi, nze omulezi wammwe mmanyi mmwe ebyo bye mutamanyi. Kubanga byonna Allah okutugamba nti amanyi bye tutamanyi, oba agamba malayika nti amanyi bye batamanyi, twakirabako mu episode eyayita ey'emabega nga tulaga nti Allah we yali atonda n'atonda al-qalam, ne we yamala otonda al-qalam n'atonda olubaawo, n'atandika n'agigamba wandiika, newandiika buli kimu ng'ensi wegenda otutambula, amagulu omusanvu gagenda otutambula, na buli omu nga wagenda otutambula mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu. Allah wamala okubeera nti atuusa embeera eyo, bamalayika bano abagambye nti abannyonnyodde ku kitonde kyagenda okubeera nti atonda, ne bamugamba nti bagenda kwonoona, kubanga abaana Adamu ekituufu ffe tusinga okubeera nti twonoona. Kyova olaba okumanya twonoona ebisinga tuleetera okwonoona kuba kwegomba. Kyova olaba omwana Adamu yenna wabanga alina omuntu amusikasika amugamba nti munnange obulungi bw'olinga malayika. Lwaki? Kubanga Allah kye yatuteekamu okwegomba ekyo ky'otasobola kuba nti omanya n'oki kituufu kyeki, kuba tewali yali agirabyeko, naye yenna alina omuntu gw'ayogereza amugamba obulungi munnange oli mulungi nga malayika, you look like an angel, naye nga tagirabangako na bulungi bwefaanana. Era y'ensonga y'emu shayitaani okubeera nti eremesa Adamu alayhi salatu wassalamu nga bwe tujja okulaba, yasooka mu kubeera nti emuteekamu ebifo oba emuteekamu mu kifuba ky'ebintu eby'okwegomba. Mugamba munnange wonaalyako ogwo omuti ogenda fuuka bamalayika, mugenda fuuka bamalayika ababiri, oba abagenda okufuna obufuzi obuwangazi n'obufuzi obutagenda kuba nti buggwawo. Nabwe kitu Allah tabaraka wa taala wamala okubeera nti ekyakituteekamu ng'abaana Adamu nti twegomba, olwannyonnyodde bamalayika nti agenda kutandika okuba nti atonda
bamalayika bamanya nti Allah agenda kuba nti atonda batandika okuba nti batyamu bafunamu okutya kubanga bamugamba nti munnange wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak Allah munnange ffe tukutendereza nusabbih bihamdik tukutendereza n'ekitiibwa kyo n'ettendo lyo n'amaanyi go wa nuqaddisu lak era tukwawula mu njawulo esinga kubanga tukkakasa kikyoli Allah naye ate ogenda tutandika okutonda agenda okwonoona Allah wamalubbi mugamba n'abagamba nti inni a'lamu ma la ta'lamun nze mmanyi mmwe bye mutamanyi olwo Allah atandise okutonda Adamu alayhi salatu wassalam n'amutonda n'amalawo ebbanga nga tayogerwako nga kitonde kiri awo nga bwe tujja okulaba kubanga Allah atugamba mu surati Dahl Allah atugamba nti amala okubatonda Allah wamala okutonda Adamu alayhi salatu wassalam atugamba nti hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ebbanga lyabeerawo nga Adamu ali awo kibumbe nga lam yakun shay'an madhkura teri akitegeera okujjako Allah kikyakola nga teri naamwogerako emyaka egyo emingi ddala egiwerako ddala era mu mbeera zonna olwaleero wetugenda okuba nti tukoma olwaleero wetugenda okuba nti tugenda kwerekerezaawo tujja kwongerako insha Allah tutambudde ne muganda waffe Sheikh Sula abasobola okuba nti abaako byatubuulira n'oba okusobola kuba nti abaako byatunnyonnyola oba okuba nti abaako obugambo bwabeera nga ateekerawo baganda baffe abatuwuliriza era abatulaba babeereko nga nabo bafunamu ekyokuyiga neweeba salaamu nabeera nga abasindikira emirembe gy'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala walillahi alhamdu walminna tubadde nga tukomyawo subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa natubu ilayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh tafaddal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmadullah fahmadu nakola tugenda kudukanyayo hadithi ya omusirami najali badde nga amanya inna bayna ar-rajul wa bayna shirq wal-khafiq tarku as-salah. Hadithi egamba ekiri masekati gaffe omusajja masekati gogwe n'omukafir tarku as-salah okwekwata ku swala tekitwawula masekati gaffe n'abakafiri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.